The newsroom, where untold story is revealed. Munna Uganda, ekituufu kiri nti omuntu w'okuddukira oba wayinza okubeera ng'anoonyeza obubudamu wewa. Nga bannaddiini abandi badde batulyowa emyoyo, abandi badde batutkakanya, nga bwe twandifunye nga stress ez'amaanyi, oba oliawo tuddukirako mu kanisa ne tusinza omutonzi, ne tusaba, n'agenda mu maaso n'okubeera nga azza emitima gyaffe, naye ng'abandi badde abalyoyi b'emyoyo, nabo badda mu byabwe. Bagenda mu maaso n'okubeera nga beerumangana ono n'oli. Olunaku olwaleero, Aloysius Bugingo avuddeyo n'alumbagana Pastor Bugembe. Ono ng'agamba endiga ze nti mulemeddwa okuddaawo okusaba, mulemeddwa okuddaawo okukola, mudda mu kwologa nga mudda mu kunyimba nnyimba z'abano ba Bugembe. Mbu bw'aba yagamba ndibahiro era ndibahiro ndibeera kabaka. Ebigambo omusajja mukulu ono byagoberekesezza ku Pastor Wilson Bugembe. Bivoola ate era nga mu butuufu bireebuusa omuntu bw'abanga mwangu ayinza okubeera nga naye akwambalira n'agenda mu maaso n'okubeera nga akuddamu. Naye embeera ng'eno bweti enaakoma ddi eri abantu abakkiriza. Ngenda kubeera nga nkwa vidiyo ya Pastor Bugingo ogirabe, naawe okwate ku mutwe weebuuze ddala Bugingo aliko kikyamu ki. Bugingo ono gwe twogerako teri musumba wano mu kibuga Kampala gwatalumbye, alwanaganye ne Ssennyonga, kitaawe Sserwadde oyo yamukuba kumpi myaka 5 paka nakati tamuvangako, akutte Kayanja n'amulangira ebisiyaga, n'akola atya. Buli musumba ali waneno mu kibuga Kampala Bugingo amulwanyisizza. Ne twebuuza Bugingo, are you God sent oba your devil sent? Ng'omubiri gwa Kristo, ebibuuzo bye twebuuza bingi. Lwaki twerumangana, lwaki tulwanagana na fekka? Lwaki Abamisiri bo tebeerumangana, abasamize tebalaba nga bwe balwanagana, bo beeyagala? Otunuulira abafaadha nga tebaliimu ebyo nga ggwe byogenda mu maaso n'okkola, naye lwaki? Ebigambo bino bikaabya amaziga, wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu. Video soko gimpereka like, muganda wange bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza, ate etuuke ku bantu bangi basobole okubeera nga bagiraba bafune ne message eno kubanga nkulu nnyo. Ate na subscribinga mwannyinaze muganda wange nkusaba subscribinga tusobole okubeera nga tweyongera ate tutambuza ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini kankwe video eno. Buli akola aweebwa agamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Abalala muli ku nnyimba za kisiru, bw'aba yagamba oli bahiro ne bw'oba oli ku ziro gwegeregeza. Bw'aba yagamba oli bahiro wenjogerera oli ku ziro nga bw'obedde oli kibeera. Yagamba oli bakabaka olwali Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ebigambo bya Pastor Aloysius Bugingo mubiwulidde byagenze mu maaso n'okubeera ng'ayogera. Ne Bayibuli yennyini yayogera n'egamba nti nno ndibajja mu nfufu ne mbatuuza n'abalangira. Kaakati lwaki ovaayo n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'okritisayizinga oluyimba lw'oli n'ebigambo by'oli byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera, ng'ate naawe olina ebibyo by'okola. Bugingo gwe wennyini you testify n'ogamba nti nno wali oli mugenda mu maaso n'okubeera ng'otembeeya nga tonna misipi mu paaka. Ne kakati essaawa ennaani akunyooma. Tugambe nti okoze nnyo mulimu ki ogwo ogw'amaanyi gwe wafuna mu gavumenti oba gwe wafuna mu kitongole ekya bwannakyewa gwe wavaayo n'okola okubeera ng'ofuna ssente okutuuka awo wooli, bwe kiba nga si kisa kya Katonda nga Katonda yakutuusizzaawo. Ebiseera ebimu tuleme criticizinga abantu n'okubavumiriranga, kubanga naawe w'oba otuuse abaira Katonda akutuusizzaawo. Bangi abali abandi badde boogera by'oyogera tebayina mukisa gwogera ebyo kubanga Katonda taba positioninze wa positioninze. Ebiseera ebisinga Katonda akuteeka mu kifo n'akuteeka mu mbeera obeerewo ow'essuubi abantu abalala so sibba malamu essuubi, obeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Katonda waliwo waakuteeka obeere omuntu ow'enjawulo agenda okufuula abantu
banene okukyuka okubajjamu ekyo ye Katonda kyayagala kubanga mu byonna Katonda ayagala nnyo omuntu adde mu mbeera embi n'amuyimusa erinnya lye ligulumizibwe so si muntu oyo sekinoomu kwegulumiza nti nkoze nnyo oba kino oba kiri. Bugingo katumuteekaawo. Olunaku olwaleero gwagenda maaso n'okungwera ku Beyond the News munkusaba soko subscribing ate video wamaji mpeleka like etambulire ddala. Full figure Nakangobi Jennifer afudde nno n'ayambalagana ne Kasuku Zubeda Kojja Kagato Sharom kwoteka Frank Antambi ono agambye agenda bakuba North East West mpaka nga basudde ku ttaka. Lutalo luvudde ku ki lwavaawa lwatandika ddi bibino mu video eno eya Nakangobi Jennifer full figure. Dachi akugamba nti wakola interview ne kikulia kati ekitufu ne bamunewola abantu 15 njaba kumana oyo mukadde wa moyo atunanga ampuzo lugudo ena tunanga chorus oyo yaguba kati ekitufu olwana nani omutufu bonna kila muntu kila nani buli anyingira nja kuyingira obani no matawati you are self made yes bonyingira nja kuyingira sikubonna sina gwe nali nonyeza bajja bantu gumira ko bujjanjale buluma nawo ne bukujjako interview ne bukusabiza byokula ne bukuzungirako ewakawo ne buzungana kubonna nibwe manji jasula bwe bujja bunzunginyako ne mundetera obukazi bwabwe ne mundetera obwana ne mundetera bwani kubonna nibwe nali nzungiddeko boogere nabanonyako nali banonyezaako olabe banonya bannange gwe nali nkunonyezaako mwe mutu malo tunonya mwe malate ne mutuvuma at least omuntu muleko olwekyo bwe basiko nawe it's okay no problem ndeka you just give me a break atanji jidaka chinje koledde kubanga nakado mukutu go nchaguliko nchakulisa mbuze wadde naswala naye nafuna cent USD mbwate nasoma wasoma kigwe luzungu yukuyambye kingo oli awe wa idiot oli munako nafa batasoma tubasinga yes sasa naye nkosa basoma obate mwami mujemba we miri mulekera ovuma abantu babeta mwata mwadda abantu bankubidde amasimu beta mwata mu lukazo olwo abantu bampadde ne cent ngabalinza olutalo lwange ngawaga olutalo lutya ngabanga atukola lukazo olwokufuma abantu bannange watonna bakwogera ku kintu omanya nti ensi yakowa oluntu abantu beta mu lukazo ne bampa ne cent ne banga atwakowa olukazo olwo n'ogusajja ogwo gwavunda ebinnya beri ebbeyi bamanyi byakulya na muyenge ne biryange emmere ne bivulubana ne biyisa emikono agakwawa gonna ne gawagigwa ne bisumula emyenge ne birowooza mbu kyekyebbeeyi ffe tuli mu kirasi ezo tetuli tunywa juice ate naye tumunywa twebalirira kati nno ogwo gubadde guli gutyo ate Katikkiro Charles Mayiga Kamalabyonna wa Buganda avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akamula eddoboozi eri ekitongole kya UMEME ku ngeri gye basiramu amasannyalaze ne gavumenti ya kuno ng'agamba nti abantu tebakyalina nawe batema miti yadde gy'okyamanda nga ne gavumenti yabateekako dda amateeka lwaki amasannyalaze gali waggulu bwe gati ng'abantu tebalina ne kubayinza kubeera nga bafumbira oteekako yakawa mitwalo 3 n'agenda mu maaso n'okubeera nga aggwako mu lwetooloola lumu bweruti kankwe ebigambo bya Charles Mayiga Kamalabyonna wa Buganda obirabe ekiseeza amasannyalaze ga Uganda bane kyeki kubanga abantu babanenya okutema emiti n'okufumbisa amanda naye abantu emmere banaalya mbisi ensawo y'amanda egula emitwalo ndowooza oba 12 ndowooza 12 oba 13 kati abantu emmere banaalya mbisi ekiseeza amasannyalaze kyeki yakawa mitwalo 3 ogenda okukyukako kwetoolotolako mu budduuka nga yaweddeko dda amazzi Katonda yatuwa ga bwereere ebiyiriro Katonda yatuwa bya bwereere abachina abatuwola ssente tibanajja kutugwa mu bulago lwaki tibatukwata mpola bamasannyalaze tufumbisa ku masannyalaze tutaasa obutonde bw'ensi kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bajo Events wuuno asisenkanye ayina bingi byagenze mu maaso n'okubeera nga ayogerako kankwe emboozi ya Bajo eno mpanvu muko ogirabe ate era mwatu tukome wabula nkujjukiza nti Beyond the Newsroom gwe mukutu gwokka gw'osobola okubeera nga olanga nagwo ate era ne tubeera nga ensonga tuzigusa oba oli awo ate era nga ffe tugamba kimu kyokka nti professionalism n'okubeera nga twesiga Katonda bye bintu bye tusinga ogoberera ku mukutu guno emboozi ya Bajo Events yeno nakomawo olowooza sidde ndakugulya tiketi ya lutalo bulamu Bajo ogambye nkulabira ddala onyumye ngulaba n'ekikwamba byebyo ne Bajo nali mu Amerika njala kukubuuza ebibuzo osoma ki ku ssomero koosi gye nsoma ku mububusi bagiyita leisure events and hotel management of hospitality koosi erimu ebintu bingi
osobola okufuuka CEO wa New Vision, osobola okufuuka director w'ekitongole ekyo nakwata tusoma management, osobola okufuuka accountant w'ekintu kinakyo yagala ye course gyova mu ssomero ngo byakwetandikira omulimu ogufuna. Kati gwagala kusoma kubeera manager? Nze njagala kusoma kufuna degree. Ate bwe nfuna degree ng'oyinga international nagamba nze mukulembeze ow'enkya. Njagala ntuuka okubafuga ompulira Seeguya nga temugamba nti balina bita wangenda kusoma degree nsome masters nsome ne PhD emyaka 9 gimala okubimala byonna. Bajjo onoba mulamu. Seeguya ate omusibako nnyo buli lwosa Seeguya ngenda kufa. Buli lwosa nga onkozesa ebiraamo oyogera bibozi byako Seeguya okufa kwange okulinako pulaani. Gwe naawe gw'obyogera buli kaseera. Kati badde wali ogambye luyimba lwa lutalo kyo lwakuwonya Siirimu. Oluyimba lwa lutalo yayimba baluyitanga gundi embwa y'ekatwe eyannuma. Erabika yagwadda lweruma embwa ye ate nga engeri gye yafaana ebiseera ebyo. Nalowooza oba yali yemulumye nenge n'omukebera munenga mulamu. Wabula ye yali bubi. Twekebeza naye. Kakati we namulabangako bwe nti n'abaasanya vidiyo nengamba kanyambala obupiira. Osoma otyo obwongo bwatugamba bwakujampinga? Obwongo bwange bwakujampinga naye okusoma nkwagala. Kyenalabye ku university n'omusiru ayita. Lwaki? Teriiko mugezi babuuza bibuuzo bya logic. Ate Seeguya omuntu wagambanga nti nkusoma ku Mubusi. Mubusi ya university esinga obuzibu mu East Africa ne mu Africa. Bakutika ebintu bingi ate ontika principles of management mu ofuke manager. Nontika accountant mboba nfusobola okugenda okuba accountant. Nomfutika ICT mbumanye technology. Ompulya bulungi? Yamusoma mu lulimi ki? Luzungu, Lufalansa, Lujama tusoma n'ennimi. Kati second semester tugenda kuba ngenda kuyiga Olujama nyoba Olufalansa oba Oluswahili. Kati omanyi Oluzungu? Oluzungu ndumanyi. Tandika kwogera mu Luzungu. Bitunyenyole mu Luzungu. So what do you want me to explain? What you are studying at MUBS? The course I'm doing leisure events and hospitality or hotel management. This is one of the best courses at campus. Who is sponsoring you? I'm sponsoring myself, and I pay tuition for myself. I don't have anyone who is sponsoring. How much do you pay per semester? I think 2 million per semester. You think? But this semester I've paid like 2.5 since I'm a new student. You've not gotten any retakes? I haven't. Even I got 23 in my ICT test yesterday. Never try me in English next time. You think I can speak English? I'm giving up. Okay. So you're giving up. I've won you. Bayimbi abatamanyi Luzungu bebaga. Saizi yo. Mbivuddeko. Bayimbi kibogambye abokuwa ebitiibwa. Mu Uganda wano. Omuli bagambanga nti bampita David Lutalo mwagale Ghana mu ekitiibwa. Okwekomera ku map emyaka 16. Oli wagambanga nti nze Jose Chameleone mu ekitiibwa. Oli wagambanga nti nze Bebekulu mu ekiki. Oli wagambanga nti nze Bobby Wine mu ekiki. Oli wagambanga nti nze Sebatta. Ompulira buli bye nkugamba. Abasajja abo bakoledde music industry. Banamatovu. Oli bagambanga nti nze Seeguya mu bya TV mu ekiki. Ekitiibwa abasajja bayita mu bikemo, bayita mu malogo, bayita mu bigambo, bayita mu propaganda, bayita mu bulamu obukola ki. Omuntu awangalidde mu ndongo muno nga Chameleone, nga Bobby Wine, nga Bebekulu mu ekiki. Ekitiibwa. Lagadi, Geoffrey Lutaya ne mukazi we, Misa Kisemakula, Ronald Mayinja, Kusaasira, bakuba n'abaana abakajja. Shiba ayimbidde emyaka emeka. Noza 10 Kane Shiba mu ekitiibwa. Juliana. Spice Diana ayimbidde emeka. Ngali ng'omutumi. Ne Spice Diana mu ekiki. Yogera omulala yatago ku ekitiibwa. Sindi yandibadde wa kitiibwa naye yasinga omutima omubi. Ebintu ebyakonya omukisa gwe. Tayina mutima mulungi, omutima omubi gwamulemesa emikisa. Oba omuwayiriza. Seeguya. Gubira Sindi omubuze nakamuwa ebivu. Nze mu Uganda ndoza nze ka promoter abadde apangisa Sindi. Namuwa ekivulu ky'ejjinja. Nemuwe enkuuka, nemuwe ekivulu ky'entebe, nze bbanga namba. Kati ogula booti. Nedda, namuwako n'ekivulu kya Labonita ne kinsala. Sindi ze simufunanga musse, sikulanga kivulu n'enfuna nga otimbye Sindi. Naye kati nabigumira. Naye kyasinga okunnuma nagenda e Busoga, manya Abasoga banjagala nnyo Seeguya. Ebyaddala nno nze siwaayiriza bantu. Munne nga ngenda e Busoga mbasuubiza Abasoga tugenda teeka Busoga ku ki. Tuleeta omwana w'Abasoga asidiki voko, twegayira Sindi amuwe ka drop yakamma omwana. Ngwavudde ku ekyo nze kennyini mugula ku kivulu ky'omwaka oguwedde Busoga. Nabyogedde dda bino abantu babikoze ki. Mbadde sagana mwaba mumbuuziza kati. Mukatona mugula omukazi yanyima drop paka kudde drop yagipanga ekivulu kyaliro nga tekina mugaso. N'atuuka ku kivulu ssaawa 8. Naye yagikuwa. Nga olunaku lwa leero ng'ekivulu kyali kunejjako. Koolo lwennyini. N'ekivulu nkirangidde emyezi egyo. Ababbize yakulira n'abayimbi. Seeguya. Manyi Bannayuganda bano bamala kwekola ne bajjukira okukola ki. Seeguya nze ngambye Bannayuganda kati gwe muntu yenna agamba nti bajjo ndi wa mutima mubi oba ndi mubi pangisa akakazi ako bona ofuna ssente. Nedda. Mpuliza buli kyekyo waliwo watandikidde. Mbadde nkugamba tunadde anti onzijayo. Mbadde nkugamba nti simuwalana ate yalo namulabe nga agamba muno weapon sali prosper
against me, but it's no weapon formed against me. To my dear viewers, Cindy herself, she's the weapon. Ye weapon kenyini. Ye yerwanyisa. Ekisooka yetekako erinnya lya Kabaka King. Ekyo kisiraani. Era buli muntu yeeyita King yandibadde international. Katonda amussa. Bino ebintu bya mwoyo. Tosobola kweyita Kabaka ab'omu ng'ali mu mateeka nga Kabaka waffe Ronald Muwenda ki. Tosobola kweyita Katonda. Tosobola kweyita King. Ebyo ebitiibwa ndi Mukama Katonda wa bujansi banki. Wagambye mbayimbi okuwa ekitiibwa Sebatta mwali ate naye yeeyita Lord. Naye yakyejjako yagende wa Pastor Kakandi n'akyejjako Sebatta. Sebatta kyali Lord ayinza n'okukusiba ng'okimuyita. Buli oweetekako ekitiibwa my Lord, his worship, King. Oba okakanya Katonda. Katonda wabaziza bafana. Lwaki omuyimbi wa kati oyo naye yayiga ndoza naye yakyejjako. Akyayitaziza bafana. Simanyi. Kati Sebuyaga oli investigative journalist. Nonyereza buli muyimbi yeekokerako ebitiibwa bya Katonda baali bulungi. Kakati kino kimufuula upcoming. Ate bwe yamanye yantegedde ndako kuti neeyise Katonda King. N'agamba kambe n'omutima omulungi kati acidic vocal y'omwana omuto. Gwe tuzimba obuzimbi omumotya drop. Gambye abayimbi abasinga ebyejo. Abatali hard working. Abyejo nga Lutalo. Lutalo ntondo. Lutalo ayina entondo alinga omugenzi Paulo Kafeero. Lutalo ayina entondo. Saamunenya ngeri yakulira Nyeruweero. Ekyo sikimunenyeza. Ayina entondo wakwegendereza. Ate kakati ekyo sijja kikola. Ote tujja kukola bwe tuti. Kati Kafeero bwe yakola nenga bwakwagala abakola ki? Akwagala. Yasoko kola show nga takoze yakola atya? Yajja ku deviate. Nga nakabba school fees wa tata nizo kuyingira ndo na school fees tata na mulima. Otandika okukola bwa promoter. Na mulima ngenda kufuka. Tata yali yafama nyingi ngenda kufuka doctor. Kati amala okumpa school fees no yabite kisipama kubira nga twagala omubaka ekyapa misa kye yatugana. Twatugenda kufera tata tumujeke ekyapa. Kakati mune Lutalo yanyimbirako ku bwerere Maulini nantumirwa kwa nantume namukolera bingi nnyo simutwala naye akale yaliwo okwo naye namuwayo okwo biseerebe tusente Kenzo abayimbi benatandika nabo yani omulala Bebe Kuro yo kimati muyimbi yasooka okumpa ku bukadde 15 nagenda ku Kalozi bagande mufunya sponsor netugenda ku Darling nampaaki Bebe Kuro yali mukwano gwange naye naye mutima mubi nze bulabanga njawukanye n'omuntu ompulya bulungi manya ntoyika ekikyamu Lutalo tetuwangadde emyaka tugenda mwadi. Ne Bebe Kulu talimba okimanyi. Na ya sudi yakati kankola gesi bayita Bebe nga yakakulaba omujjako n'ennyonyi. Akakati gwe ngenda kufuula mugagga gwe. Akati gwe olaba gwe. Buno obusente butwale. Nze bapita munene tata wange minister. Yakikola omulundi ogwo. Naye nga atuukiriza. Oyaddamu n'ampita emabega ne yeetuukira mu bagagga. Naye manyi ne bagoba embwa ya bajjo. Bebe y'omu ku bayimbi abasinga okugaba. Yagaba. Bebe Kulu manyiza omuntu wakola ekintu ne mbasi mwagala akola ki? Bebe Kulu mugabibwa. Twatugenda mukozesa batu ye ne Bobi Wine buuza Emma oba sinze namukakkanya eye yedda 2012 kati Bobi Wine mune ekimanyi Bobi Wine ategeera nnyo alina reason ngene enzaale kati kankubira mu bantu abalina amagezi amazaale kati singa Bebe Kulu afunayo 0.01 ku magezi ga Bobi Wine singa Bebe Kulu wakabi mwebale tugoberera kimukola kya mwendo mungi mbagaliza bisinga baana ba taata akumaata komena mpeera ne mu byonna mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu video zaffe eziddako mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.